Buli mwaka Uganda yegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala olubeerawo ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokusatu nga n'olunaku lw'omwaka guno lwakukulizibwa mu disitulikiti ey'Ekiruhura. Bbege Media olw'obunyiikivu bwayo n'okutuusaako bannayuganda ebyo bye beetaaga ku lunaku luno ekuleetedde abakyala abalina ebyenkizo bye bakoze okulaga bannaabwe nti okutuula okulinda ez'akameeza tekikyakola. Kola omulimu ogw'okuyoola ttooyi njoola buli za kika eziri traditional zetuyita unlined ezitali zimbibwa okuva wansi, then ezindala ttooyi zezizimbibwa wansi zetuyita lined. Ezo zonna ekika za ttooyi mbiyoola n'enjoola ne seputiiki, so bye bimu ku bintu byenkola gwe mulimu gwange. Nabwe tutyo tukuleetedde mukyala Winnie Kemirembe, omukazi eyasoma n'akoonola ddiguli kyokka n'agiteeka emitwetwe naasalawo okugenda okuyoola kazambi. Kemirembe mukyala mutuuze ow'ekira kyokka ng'emirimu gye agikolera kumpi mu buli kitundu eky'eggwanga. Ono agamba nti okukozesebwa yagenda okulaba nga tasobola kufunamu nsimbi zinaamumala kulabirira baana be okuli okubaweerera mpozi n'okutuukiriza ebirooto bye ebirala, kyeyava asalawo okukola omulimu gw'okuyoola kazambi. Nalaba ate nga tufuna ne kuki ssente kuba nalaba nga bansasula nga ate nali mukyala nzekka mu baami, ne ŋŋamba nange kansobole okutandika ntandikewo ekyange. Bwe nakitandika nga buli omu yeewuunya omukazi ayoola ttooyi, nga buli omu akuwa endowooza embi kubanga njoola bukyafu, naye ku lwange tekyali kibi, ku lwange kyali kyangu kubanga nakyagala. Ono agamba nti okuyoola kazambi akufunyemu ebirungi bingi omuli okugula ettaka, okuzimba amaka, mpozi n'okuweerera abaana be. Yagenda okulaba nga mugamba naye jangu jjo olabeko ku mulimu gwange. Bwe yalaba omulimu yawulira bubi, naŋŋamba lwaki okola mu ttooyi, ne mugamba mwenzija ssente zino zetukola ki zezimpa emirembe, ne kimuyisa bubi. Naye oluvanyuma n'agenda ng'akimanyiira mu kukimanyiira n'akivaako kuba yalaba nti waliwo ekikyuka ewaka, waliwo obulamu obukyuka olw'okuba njoola ttooyi. Asekeredde bakazi banne abakyalowooza nti abasajja be balina obbakolerera, ng'agamba nti ez'omusajja ku mulembe guno tezikyasobola kulabirira maka nagakulaakulanya. Bakyala bannange temulinda ssente za kameeza. Zino ssente zo omanye ssente gy'oweekoledde ekuwa essanyu, kuba togenda kutunuulira ssente ya mwami, togenda kulinda kaveera kujja waka, gwe kennyini akaveera kennyini gw'osobola okeetwalira. Kemirembe agamba nti ekyenkizo ky'alina mu nkola y'omulimu guno ogw'okulongoosa Kaabuyonjo n'okuyoola ezo naddala eziba zijjudde kwe kuba nti ye asobola okutuuka mu bifo eby'enzigotta ab'emmotoka bwe batasobola kutuuka, ekifudde omulimu gwe ogw'omutindo okwawukana ku balala. Zijjamu kasasiro ne zijjamu n'amazzi, ekimotoka kyo kijjamu bujja mazzi. Ekyokubiriza entuuka emmotoka wetasobola kutuuka. Nze nsobola kati nga wentadde wano ebipipa byange nsobola okutuuka, emmotoka yeyo etasobola kutuuka, kyenjawulo eriwo. Bangi ku bakyala bakeera kutuula ku mizigo ne balasa emboozi, kyokka Kemirembe agamba nti eno enkola yadibizibwa dda era n'abakoowoola okukozesa emitwe gyabwe okuyiiya emirimu ekika kino nti kubanga tegikyasosola baami na bakyala. Abakyala naffe tusobola okukola ki? Okujjumbira okukola emirimu. Guno nganze gwe ayoola ttooyi ngwagala kubanga gwe gunnyumirizaawo emyaka gyonna, byenfunyemu mu ttooyi sisobola kujulira era sejjusa, nsigala nkyayagala omulimu gwange. Bangi banneegasseko abavubuka abawala abato, era nsinga kuyingiza nnyo abawala abato n'abavubuka abato, era bw'olaba abantu benkozesa nina abakozi abato, sirina bantu bakulu. So tulabye nti nga tukwataganiramu nga n'abaana baagala omulimu gwe tukola. Okuyoola Kaabuyonjo asinziira ku bunene bwayo so nga takola mulimu gukka wansi wa kakadde.